Oluganda obadde okimanyi nti Mukama yatuwa obuyinza obusobola okufunza omulabe sitaani mu buli mbeera yonna gy'aba akulumbyemu. Tugenda kwegulirako ku kyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero ate Mukama kyasiimye tuyige. Amiina abooluganda, tweggyeemu obutiitiizi tumanye amaanyi Mukama ge yatuwa. Halo linnya lya Patrick n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olwaleero kye tugenda okwebulirako kivudde mu Matayo omutwe ogw'21 olunyiriri olw'abiri okutuukira ddala ku lw'22 era ng'olwabiri lugamba nti abayigiriza bwe baalaba ne beewuunya ne bagamba nti omuti gwotose gutya amangu ago. Amiina. Ndowooza olaba ebikulu ebiwuuno Mukama byakola. Abayigirizwa baatya nnyo ne bagamba n'ono omusajja gwe tuli naye awonya abalwadde, agoba emizimu, azuukiza abafu. Takomyewo ate kati labaawo akazizza n'omuti. Guno omuti kiki kyakozesezza? Magiki ki eyo gy'akozesezza guno omuti ne guwotoka? Naawe oyinza okuba ng'oli ng'ogamba naye mu bufu ddala eno embeera enneesibiridde ngenda kugivaamu ntya? Ng'abayigwiriza obeebuuza nga balaba n'ono omusajja gwe tuli naye ayogera bwogezi kino ekintu ne kiba, ayogera bwogezi kino ekintu ne kiba. Ffenna atumanya endowooza yaffe kiki? Amiina abooluganda. Naawe oyinza okuba ng'olieyo ng'oli kwebuuza ebibuuzo ng'olina ebibuuzo olukunkumuli. Ogamba abaana bange babano balwadde, omusajja andese mu nnyumba, ng'oli kwebuuza. Emmese zisula zirigita ekiro. Ku mulimu gye nnali nkola bangoba. Kati olwo nno weetadde mu kiti gwe mugoberezi wa Kristo. Naye nga naawe omuntu gw'ogoberera tonnaba kutegeera wabula bwewuunya bintu byakola ki? Bintu byakola. Amiina abooluganda. So nno lekera okwewuunya. Eyo embeera gy'olimu ekufunzizza, eyo embeera gy'olaba ng'eyeegulumizizza mu bulamu bwo osobola okugiwangula. Naye ogenda kugiwangula otya? Abayigirizwa beebuuza ne bagamba ono omusajja kiki ennyo? Kiki ennyo n'omusajja ogamba atereeza ennyanja ng'ebadde efuukuuse? Omanyi Yesu kye yabaddamu? Olunyiriri olw'abiri yabaddamu n'abagamba nti Yesu n'addamu n'abagamba nti mazima mbagamba nti bwe munaabanga n'okukkiriza nga temubuusabuusa ne mukolanga kino, temujja kukolanga kino kyokka wabula n'ebirala bingi mujja kubikolera ddala. Yesu yajja mu ngeri ey'ekyewuunyo, enzaalibwa gye yazaalibwamu n'afugamba kyali kigambo ne kyefuula omuntu. Omuntu oyo eyava mu kigambo n'akola ebikuuno, n'akola ebinene. Takomyewo ko bamutadde ne ku musaalaba, bamufumise, bamukuubye, bamuwandulidde amalusu, wamma buli omu amuyisizza mu mpisa gy'ayagala. Naye nga kugamba ye kakokkobe yamanya ensonga ye yakola ki? Eyamuleeta. Yali alina okukkiriza. So abazzeemu n'abagamba kuba baamubuuza naye guno omusajja azuukiza abafu kiki ky'okozesa? Abazzeemu n'abagamba oba atuzzeemu n'atugamba gwandaba nange kennyini atugamba nti buli w'oba n'okukkiriza, okukkiriza kye kisumuluzo ekikutwala mu bwakabaka bwa Katonda. Buli w'obeera n'okukkiriza obeera oyina obuyinza obugoba buli mbeera yonna ebeereza embulamu bwo, ebeereze n'embulamu bw'abanno. Kubanga yatugamba mu Luka omutwe ogw'ekkumi olunyiriri lwa 19 yatugamba nti laba mbawadde obuyinza obw'okulinnya ku njaba, ku misota, buli kintu kyonna, mpologoma, buli kintu kyonna eky'obusagwa, era tebirituwangula era tetulikana mu bunnya bwa mpologoma. Amiina abooluganda. Kati gusooka weebuuze lwaki nze sirina kinsobola? Lwaki embeera embi entaganya sisobola kuyimirira mu kigambo kya Mukama ne ngoba eno embeera y'obwavu? Tegeeza kukkiriza kwe kututawaanya. Naye mu Kristo muganda wange gwe wenna ndaba, olunaku lw'onaatandika n'okkiriza. Amiina abooluganda. Olunaku lw'onaatandika n'okkiriza Mukama,
ojja kulaba ebintu byakola ng'oyogera bwogezi nti omudibo gunveeko, omudibo gw'obutafumbirwa, omudibo gw'okuwasa gunveeko, nga bigenda kubanga yayogerera mu kigambo kintu bwe munaaba n'okukkiriza temugenda kukoma kukaza muti wabula n'abafu mujja bazuukiza n'emizimu mujja gigoba. Amiina. N'embeera yonna embi ekutta obulamu bwammwe mujja kugigoba kubanga oba oyina amaanyi g'oyo eyazaalibwa mu nzaalibwa eyeewuunyisibwa, yuuyo azaaliddwa mu kisibo ky'ente. Kugamba ebintu bya Mukama byo byewuunyisa, so gwe wenna munnange abatandika kukkiriza olugenda tandika okkirize ebirungi bya Mukama bikuyitako. Jangu otandika ofuna okubeerawo kwa Mukama. Yuuyo atuwadde obuyinza, olinda ki okufuna ku buyinza bwa Mukama? Atuwadde, agambye baana bange mmwe mumanyi ekikulu ekibakwatako mukkirize, naye wonaagenda ogw'enswa ngenda ogw'ennyama, leero ate oli mukkiriza, leero osiibye otendereza Mukama, aleluuya, emirembe n'emirembe biki ate enkya ne wajja omuntu munaye n'akugamba ne gwe biki by'osinza, ebyo biki by'osaba tebiriimu, jangu twaleke wajja, jangu twaleke w'omusawo omuganda. Awo obuyinza bw'atugamba ojja kuba tobulina, obugoba emizimu, obugoba okunywa omwenge, obugoba obw'amalaaya, obugoba kifiiriza, obugoba ebirooto ebibi, obugoba spiritual husband ne spiritual wife, ojja kuba tobulina. Amiina. Kuba otagaatagala naawe tomanyi ky'oyagala. N'olunaku olw'oluganda nkusabira luke, ekisa kya Mukama kikukkeko otegeere ky'oyagala, naawe ofune obuyinza obwo nga tewali mbeera ekweŋŋanga, nga buli egezaako okweŋŋanga ng'ejja n'eyingirizayo n'ekubayo limu n'ewenyuka emisinde ng'otiika. Kubanga abatume abayigirizwa be baamubuuza ne bamugamba ne gwe kiki ky'okozesa, kubanga tukulabye ng'okola ebintu bingi. Odidde amazzi ogafudde wayini, abantu 10,000 obaliisizza obwennyanja weebuti n'obugaati, bonna bakuse balemereddwawo, owonyeza ab'ebigenge. Wamma kugamba nga nabo beebuuza naawe ne woobeera gwe, naawe ne woobeera katebezaamu ng'oli n'eyeezo, omuntu gw'oli naye olaba naye bamuvuma tafaayo, gamba naye bamukuba, naye bamwogerera ebintu ebibi, ye asigala mu nnomo ye ng'aseka. Naawe ne woobeera gw'oyinza okutyamu n'ogamba naye ddala ono omuntu gwe ndi naye kiki? Era naawe ebifundikira ng'omubuuze naye gwe gwe ndi naye okola ngaani, kiki ky'okola, gamba ekikukozesa ebyo, oyina by'olya, oyina by'onywa. Amiina abooluganda. Nange ndabya ddala ng'ebibuuzo biyinza okubeera waawe biyitirivu ennyo. Amiina. Naye ekikulu kukkiriza. Yesu atukuutira bannange, mukazi gwandaba, muwala gwandaba, musajja gwandaba, mwana gwandaba. Ekikulu kukkiriza. Ng'oyagala obwakabaka bwa Katonda, ng'oyagala okubeera mu mirembe gya Mukama, ng'oyagala okulaba obulungi bwe, era ng'oyagala okufuna ago amaanyi g'atugamba tegafunibwa buli omu, apaana, gafunibwa abo abeewaayo ne bakkiriza, gafunibwa abo abeewaayo ne bategeera Mukama kiki ky'agamba. Amiina abooluganda. Abo be bategeera obulungi bwa Mukama. Naye bano bangende ogw'enswa ngende ogw'ennyama, leero akkiriza, ate ekyatambudde wajja simanya nabuzaala, ate oluzeeko anywedde emmindi, ate obwavu bumulumya agenze ku ssaddaaka. Abo Mukama si baayogerako. So owooluganda, enswa eri ekwagala yekugwa ku bbwa. Olunaku olwaliro Mukama ayogeddeko gye tuli ng'ayagala twetereeze, tulongoose emitima gyaffe, tuggyemu okubuusabuusa, ate tunyweze okukkiriza mu mutima gwaffe. Amiina. Omukama abankuumire. Nsigadde nze omusomesa Nabakooza Sylvia Buyinza okuva wano ku Jesus is our Savior. Tulina WhatsApp group nga tuliiramu emmere ey'omwoyo, osobola okujja ate ne tukugattayo. Wano ku TikTok tetusobola teekawo kigambo kiwera, wabula tulina YouTube era oteeka mu kutesi Jesus is our Savior, oba osobola okulaba ate biki buli lunaku bwe tuteekayo. Jangu tuyige okubeerawo kwa Mukama, jangu twongere okuyiga Bayibuli. Oyinza otya okwewala embeera embi? Byonna tubikola era tubiyigiriza, kuba okuyiga kwa Mukama tekuggwaayo, wabula jangu tubeere emirembe gya Mukama. Omukama abankuumire, abampire kyonna kye musinga okwagala, abakulembere mu mirimu gyammwe gyonna, abagabirire, abawe bakasitoma, mufune amagoba, kubanga ye mutemi w'amakubo. Ate yatusuubiza nti ye yagaba yekka omukisa ogutalina buyinike, ogw'omukisa ngubaagaliza buli omu yenna alaba vidiyo eno.
Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Abooluganda, Omukama mulungi ekiseera kyonna, Omukama mulungi era ze embeera ze weewaawo. Abaana ba Katonda mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, era nga nneebaza Katonda oyo abukeeseza amakya aga leero nga tuli balamu era nga tuli bulungi, ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Era twongera okumukwasa ne bannaffe bonna abalina okusoomoozebwa n'okunyigirizibwa mu mbeera ezitali zimu, era ne twongera okumukwasa ne wiiki eno etubeerera ennungi era ey'emirembe, nga byonna tubisinga mu mikono gwe ogutayimpa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristu, amiina. Abooluganda, mbaanirizzaako mu pulogulaamu yaffe akanyomero. Akanyomero kaffe kavudde mu kyamateeka omutwe ogw'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi-n'ebbiri, kagambye bwe kati: ne kaakano Isirayiri, Mukama Katonda wo akwagaza ki? Wabula okutyanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge gonna, n'okumwagala, n'okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Abooluganda, Omukama Katonda ng'ayogerako gye tuli amakya aga leero, akugambye ggwe Isirayiri, Mukama Katonda wo akwagaza ki? Gwe Isirayiri, olwaleero Omukama gwabuuza, mpuliriza nze naawe. Olowooza Omukama akwagaza ki? Era abitugambye nti okutyanga Mukama Katonda wo. Bayibuli etugamba nti okutya Mukama n'amagezi mwe gasookera. Amiina. Okutambuliranga mu makubo ge gonna, okumwagala n'okumuweereza. Yagalanga Mukama Katonda wo n'obulamu bwo bwonna, n'emmeeme eyo yonna, n'omutima gwo gwonna. Tukisanga mu Matayo 22 olunyiriri olwa 37. Amiina. Abooluganda, tutyenga Mukama ate tumuweerezenga n'emitima gyaffe gyonna n'emmeeme zaffe zonna, kubeera bwe twogera nti Mukama mmutya, nga kituufu tomutya oba weerimba. Amiina. Naye akugambye ekyo kyakwagaza, owooluganda, nze naawe ampuliriza amakya aga leero. Akubuuzizza nti nkwagaza ki? Era ne byakwagaza n'abikuteerawo, kati kiri gy'oli okubikola oba okubireka. Kimanye nti bw'obireka ye si yaafiirwa, gwe afiirwa. Amiina. N'atugamba ku lunyiriri olw'ekkumi-n'essatu, okwekuumanga ebiragiro bya Mukama n'amateeka ge bwe nkulagira leero olw'obulungi bwo. Amiina. Okwekuuma amateeka ga Mukama n'ebiragiro bye. Abooluganda, bwe tuneekuuma amateeka ga Katonda, ebiragiro bye byonna ne tubitambuliramu nga bw'atugamba, nga tetukoma kubimanya bumanya, kubyogera ne tubyatula kuba twabifuula luyimba kitontome, naye ng'okanya kubyogera naye nga wabimenya dda n'obiva gye bisookera ne bisemba, kati wabiddamu anko gye bisembera, kati gy'ova odda waggulu. Amiina. Tutambulirenga Mukama Katonda nga bw'atugamba mu mateeka ge, ebiragiro bye tubikwate, osinzanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala. Amiina. Ekyo bw'ona okimanya, kuba akugambye bino abikugamba olw'obulungi bwo so si obubwe. Bw'ona ogamba nti Katonda yaŋŋamba nti nsinze ye yekka, ate ki ekigenda okukunonoozesa bakatonda abalala, ng'olwedde okimanya era akikuddamu n'akugamba mu Kuva 3:14 nti toosinzenga Katonda mulala yenna, kuba erinnya lyange ndi wa bujja. Amiina. Naye tojja kunonooza bano bakatonda ng'olwedde kikuli mu bwongo nti Katonda yaŋŋamba nsinze ye yekka era nga gwe nteekeddwa okusinza n'okutendereza, kuba oyo yekka ye yammanya, bw'akugamba mu Yeremiya omutwe ogusooka olwokutaano. Oyo yakumanya nga tonnazaalibwa, nga ne mama otannamanya nti anaakuzaala, oyo gw'oteekeddwa okusinza n'okutendereza. Byonna ebimuwaana n'ebimusuuta byonna bikole, kasita oba obikola n'omutima omwerufu. Kubeera byonna bw'oba obikola nga omutima gwo si mwerufu, oba weekongoola, kuba ye akulaba. Amiina. Abooluganda, tukwate amateeka ge n'ebiragiro bye olw'obulungi bwaffe ataasa ffe. Bw'ona omanya nti Katonda yaŋŋaana okwenda, ki ekigenda okukutwala mu bwenzi? Ki ekigenda okukutwala obbe? Ki ekigenda okukutwala mu kibi? Amiina. Ng'ebiragiro bya Katonda tewakoma kubimanya bumanya, wabula wabikwata n'okubitambuliramu obitambuliramu.
era ye mwennyini bw'anaakulaba ng'obikutte otambula nga bw'ayagala naye mwennyini ajja kukugondeza embeera obulamu bujja kukugondera bujja kukwanguyira kuba ye mwennyini yayinza byonna tajja kukuganya kugenda kwegomba amiina ng'olwedda atugamba nti ensi n'okujjula kwayo byonna byange gwe bw'onoobeera n'okukkiriza ng'otambula nga bw'ayagala buli bw'onoogenda mu maaso ga Katonda n'omugamba nti ayi taata kino ajja kukikuwa kuba ye mugagga yennyini byonna gwe kwata bukwasi by'ayagala osirike n'atugamba ku Lunyiriri olw'14 laba Mukama Katonda wo ye nannyini ggulu n'eggulu erya waggulu ensi n'ebigirimu laba Mukama Katonda wo ye nannyini ggulu n'eggulu erya waggulu ensi era ebigirimu byonna atugamba nti ye nannyini ggulu n'eggulu n'ensi byonna ebigirimu byonna bibye amiina kitegeeza nti Mukama Katonda wo bw'onookwata ebiragiro bye byonna n'obitambuliramu nga bw'ayagala akugambye nti ebiri waggulu n'eggulu n'ebiri waggulu n'eby'oku nsi byonna bibye biri mu buyinza bwa mukono gwe biri mu maanyi ge byonna gwe kwata bukwasi by'ayagala byonna ajja kubikutuusaako kasita onooba ng'omwesize ng'omukkiriza nti ye byonna mu byonna embeera ajja kugikugondeza tejja kukukaluubirira kuba akugambye byonna eby'eggulu n'ebyensi byonna bibye ako ke kabadde akanyomero kaffe akamakya agaleero mbagaliza olunaku olulungi Omukama Katonda abankuumire sigadde nze musomesa Jeni wano ku Jesus is our Savior mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina.